emirundi mingi bannabyabufuzi naddala ab'oludda oluvuganya bazze bemulugunya ku ngeri ebitongole ebikuumaddembe gye bibakwatamu ssaako n'okulemesa enkung'aana zaabwe. Ku bbalaza ya wiiki eno omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi yalemesebwa okwogerako eri ab'amawulire e Busaabala. Enfunda eziwera munnaFDC Dr. Kizza Besigye zaagaanibwa ku mikutu gya leediyo egy'enjawulo ssaako n'okukuba omukka ogubalagala mu nkung'aana ze, so nga ne DP yalemesebwa enkung'aana zaayo ezaalimu ekigendererwa ekyokunyweza ekibiina naddala mu bavubuka. Okumalawo embeera eno, ebibiina ebirina ababaka mu palamenti ebyegattira mu mukago gwa IPOD biriko akafubo kebibaddemu. Mu lutuula luno olubadde munyonyo ku Speak Resort mubaddemu baminisita ab'enjawulo abavunaanyizibwa ku by'okwerinda ssaako minisita w'ensonga z'omunda General Jeje Odong. Ensonga ensaale ebadde yakulaba butya bwe bayinza okukola ennongosereza mu tteeka lino erirungamya enkung'aana oba liyite Public Order Management Act. Tusobole okutunula mu section ezibadde zinyigiriza. For instance, etteeka nga woliraba liri clear likugamba wawandikira poliisi ekuddamu mu ssaawa 48 poliisi tekikola. Waliwo akakiiko k'abantu 5 akatondeddwawo okwetegereza etteeka lino. Akakiiko kano kakulemberwa Ssaabawandiisi wa DP Gerald Silanda nga kakukola omulimu gwako mu nnaku 10. Twagala tugoberere etteeka lino nga we liri. So akakiiko kano kagenda kulipotinga mu nnaku 10 tuveeyo n'ennongosereza, tuveeyo ne clarity. Etteeka lino lyogera ki naddala ku section enzibu ennyo ekwata ku ennaku z'osabiramu zo police notification. Kuba police ebadde yakifuula nti wogiwa notification okugitegeeza kati yeeyagala ekuwe lukusa. Etteeka terigamba lukusa. Era twagala kwawula public meetings eziriwa ez'omunda zeziriwa n'ez'ebweru zeziriwa. Kuba police byonna yebadde ebitogera wamu. Ennongosereza zino ziviira ddala mu lutuula lw'ebibiina bino olwasembayo mu Desemba w'omwaka oguwedde olwalimu n'omukulembeze w'eggwanga. Mu nsisinkano eno bakikiriziganya wabeewo ennongosereza ezikolebwa mu tteeka lino lisobole obutakosa nnyo bannabibiina. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.